mwami Museveni jeno Museveni nkubulira ate ne corona kulabula nakugamba abajasi nobagoba mu tenti muguni nga batuddemu nga tugenda kulonda speaker nobagoba nga nze njogedde owekitibwa Nabbanja vice president wa minister bakulimba bonna babbi balimba bayayi baja sema tugenda kulana nze majegere prime minister ye lead of government business wano ye yandwadde atula ku mmeeza eno naffe saawa eno nga tugoba obubbi mu parliament akimanyi nti commission ya parliament yasemba okutuula mwaka guwedde mu gwakusatu naye bwe tugamba bali kyankwanzi bwe bali embizzi etayidde ensiikeko ne bawuuta kasupu ne bateeka baga nti masavu naye nga issue ennene egenda okugoba ababbi wano eri ku mmeeza eno gyolaba etudde wano masavu ng'ate nga gwoki kwebaza Abubakar Ssekikubo ne Honorable batambula eggwanga lyonna ekisooka omanyi wano wasesa waliwo babaka bannaffe bagamba ffe tuli babi nnyo ffe twononye palamenti enemeeza naye ababaka abo bwebabuuza kyetwonoonye bagamba ebintu mbireke naye ekizibu kye balina ekibalemye okutegeera bannayuganda basooka palamenti n'ababaka baayo okumanya ebikyamu ebiri wano okubuulira abantu bannayuganda baalaga era twetonda baalaga ebizibu ebiri wano nga ffe tusirise paka letwasituka ne tugamba yali Honorable Ssekikubo ono ne bamugamba talk all your nonsense. Ekintu kye tuliko si kya kusaaga gye twatandikira katubuzaako emikono 5 naye teri kya bulabe nga muntu yamala ne yeetolola constituency nga abuulira abalonzi bwagenda okukola ebyafaayo wano naye n'atuuka wano obwongo bwe ne babutoolamu kati babuteeka mu box bino bwe bubeera ku byenguzi bwe bumala okuvamu bwe tuuka okulya n'ayambuka mu kantiini ne bukomawo ne busaba marakwanga ne busaba chapati ne busaba enkoko ne bukkuta bulungi bwe buba bukkirira ne buyita ku mmeeza eno nga budde mu box eri omubaka wa parliament kati wano omubaka Honorable Ssewungu ali ku record ku TV ejjudde obulungi n'agamba nti emikono egigobazaake tugenda kufuna emikono egisukka mu 305 parliament yonna mbadde wano ne Honorable Basaalirwa ajja wano n'atujeregajerega atuyisaamu amaaso ne mubuuza gwe weewaana nti mwayisa ssente ezo nga bwe mugamba ezazaakaani yazirya gwe wazirya oba kubanga naye yali komishona nga awumba mutuyina baaba awumba mutuyina ensonga gye tugamba ey'obuli bw'enguzi mu palamenti teyina agenda gijjawo era kankyogere mwami Museveni jeno Museveni nkubulira ate ne corona kulabula nakugamba abajasi nobagoba mu tenti muguni nga batuddemu nga tugenda kulonda speaker nobagoba nga nze njogedde owekitibwa Nabbanja vice president wa minister bakulimba bonna babbi balimba bayayi baja sema tugenda kulana nze majegere prime minister ye lead of government business wano ye yandwadde atula ku mmeeza eno naffe saawa eno nga tugoba obubbi mu parliament akimanyi nti commission ya parliament yasemba okutuula mwaka guwedde mu gwakusatu naye bwe tugamba bali kyankwanzi bwe bali embizzi etayidde ensiikeko ne bawuuta kasupu ne bateeka baga nti masavu naye nga issue ennene egenda okugoba ababbi wano eri ku mmeeza eno gyolaba etudde wano masavu ng'ate nga gwoki ensonga egenda okutereza institution ya parliament etandikira wano because omubaka wa parliament okubanga olinda ombulire Ssewungu manyi nandibadde nsayininga naye naye akagendo kennoonya wajjira ku ngendo wano Madam Prime Minister ensonga gy'olimba mwami Museveni naye nakkiriza nti omulimba muli ku bulabe bw'amaanyi muli mu time bomb
ababaka ba parliament tetuliza kwetolola Uganda yonna nga tunoonya ababaka abagenda ne banoonya akalulu ne balayira wano ne bajja ne babuzaabuza hawu n'olwekyo ndi omu ku abo ekintu kyakoleddwa dda wano ono omusajja ono gwe mulaba ono alina vidiyo namba nga akunamye n'asumulula abantu olusu najja nti yaze okuleeta demonstration tulina likodi wano basabawo naliwo kimosho mu parliament ajje Sekikubo yekweka buli wabeeramu speaker namuga Sekikubo yayogera kino talabika ono omusajja w'eggomba gye yakunamira kati okkiriza parliament ogikkiriza abantu bayingire n'ebipapula ebipande ne bwe bojja mu galale wano babakebera ensawo zirina we zisigala then noyonoona poliisi ya parliament erina professionalism ejje ekulembere nti batulagidde ezo ziba directives nene ezituusa wano directives nene fe wano okugjawo emmeeza yaffe twalwana bulanyo giza wano baali bagijjeewo kati kitegeeza nga 23 bannayuganda mujje n'ebipapula temukwata jambiya tokwata kaso ne peni temujja nazo mukwate maaka muwandike ebipapula byammwe muyitewo muyingire mu parliament mwegazanye muyingireko wano emmere tugirira mu kantini waggulu mujja kusangayo ogundi amazzi byonna munywe wabayo ka whisky mukanywe nenga mulaga temukuba muntu yenna ekintu kyekoze dda kyokka 23 kwata olina tteeka lyogenda kumenya ng'olwanyisa bubbi njagala nziremu kino obubbi tebuli mu bukatoliki tebuli mu busiraamu tebuli mu ddiini buba bubbi article 29 ya constitution ya Uganda eno constitution yeno gye nasoma obulungi emakerera mu mateeka ewa buli munnayuganda eddembe okwekalakaasa kasitaba nga talina kyayonoonye njagala kulabula inspector general of police omupya ne minisita wa ate Kayindo Tafiire yakitumalira dda General Kayindo Tafiire kaliyeko ddadi yasabye abavubuka baveeyo beerwaneko by demonstration oyo minisita wa internal affairs ate mulwanyi ate seke member kati oyinza okwepankirako Tafiire kikyatamanyi bufadha bwe bwamulema kati bwabagambye nti mujje mwerwaneko gwe ate inspector general of police n'omwogezi amalala googera ogajjawa bajja kujjako ennyotodde ku zero akatogi kakale otegeere kye bayita ki n'olwekyo muleke bannayuganda tokwata mundu tokwata jjinja ne peeni girekeeyo sibe bugwa bwengatta okuba ekikalu n'essimu yo jangu n'ekipande ffe tujja kusanga tukufumbidde ekijjulo waggulu wano weeyagale ekintu kyawedde dda sipiika yakikuliyalinze wano mulina okwegazanya nga bwe mukola ki mu nsawo yo toteekamu mundu teekamu byoyagala bwalina kipa y'amazzi lumba. Thank you.